Merry Christmas and Happy New Year from Kasuku Live. Tosokano jonda baponga tona genda woluseke lunsunse kodia yeso kana mwena twesange mu luseke nyam ya extra nazo mwezi nga 16 yango igoko luseke yango bakubo luseke yango labo luseke nyam ya extra bim basaba ne banyabo luseke nyam bali bakubye ko luseke wali kubye ko luseke oyagala kuyiga kuba luseke jamoto gatiko ka 16 December wali kuya extra sasi mu luseke nyam jangolye onyumye okwate positioning emitwala tana wasokerwako emitwala abiri ititiri you drop emiliyoni 3 emeza y'abantu 10 atenga miliyoni 5 meza y'abantu 15 kulya kunywa kugweri nyam oda tujja kuba tuzitwala nga 15 December tenatuuka ojja kuba ku 0701 120000 0701 120000 byonna nga 16 December tugiyisa luseke nyam experience wali ku yaya extra sasi nga bikutuusibwako marathon advertising yaya extra sasi code based entertainment ne Kasuku. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Yeah, man. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero, we are coming to do charity here. We usually do this every year, and for this year, tuli wano Good Samaritan Orphanage School kumpi ne wano Jenkins wabeere Nakiwogo, era nga tuzze okulaba nti abantu bano tusobola okubeera nti tubawa a Merry Christmas, a Happy New Year, tulabo baba nakyekolerako. So come with me, producer Fuluma ne Simon tandika okukwata. So this is like WhatsApp. Tutuuse wano olunaku olwaleero, omukulu Bati ndowooza omulaba buli lwatuuka awantu ayagala kubeera bagita batya gadgets guy. Ono bad to the East African anto abawulira basanyuso tulabako. Basanyuso tulako ono Jenkins Mukasa hot lubalala like pepper. Yes. Ndowooza we tunamala charity eno ate abantu tubabulire talk and talk show. Ekidako. Kuche twasazeewo. Yes, naye nga olunaku olw'enkya luseke nyam. Lutujja nalwo. Emmotoka eyo eyingira yereka ebintu byetuleese olunaku olwaleero. Nkakwate oba nange nkasibewa. So kirabye. No clips nibazireka kukwata. Nayo linga akute microphone.
Jeke. Yogerako n'omwana ono. Yes. Jangu. Basembeze waliwo banaakikulira. Awo wajja malaawo weyanze. So olunaku olwaleero wano wetugenda okuba nga tutambulira era kubamu ku batuwerekedde taakazikize Joyiranda Sokojje omwana ttundoozi omulaba tutambudde naye olunaku olwaleero sokobuze ku bantu batulaba musajja Joyiranda twafuna ssente walayi mwafuna ssente abazadde baabawamu nte bashugadada kati bamu ku betutambudde nabo olunaku olwaleero Mukasa songwriter omwana kati yakutte ebendera y'abawandiisi b'ennyimba sabere yakoze atya yakutte ebendera y'abawandiisi b'ennyimba ez'akabi mu Uganda awandise ennyimba nga ki zikubuze ku bantu abatulaba muze baleko amanya n'eddoboozi ze Nandolaavu yes okay omuntu yena asoogera n'akeberako katono ku biography wange nnyimba zonna gye ziri gye wawanda zonna ze tuddigidde e Kampala zizo okay so betyo tugenda okuba nga tutambula olunaku olwaleero Mukasa kati tuyiseemu tuzzaako ki ekifo kino bakiyita Good Samaritan Orphanage School balabira abaana abato ba orphans wano babasuuza babaliisa basomesa ekifo kino omukubo ajja abaana twogereko nabo tubawa ebintu bya Christmas yawe bireki nungi courtesy of Don tuzze wano Brady Kenneth jangu ono ye mwogezi w'ekintu kyaffe kino tuyiseemu embeera tutuusiza wano embeera twabadde eyo abakulu ne basiima bajje balabe ku baana bagezeeko bayisa mu Christmas kwenaku zino ng'ekyo bitali byangu bagezeeko buli omu akwate kakolaki kakutte obulamu bweyongereyo kwe kujja olunaku olwaleero abakulu tunaayogerako nabo oba gwe mwogezi buli kimu gwokimala kijja kusinzira ku muddu ono omusajja obi wange nasoma naye mu primary very powerful man Red Kenneth manager w'abayimbi naddala abaavaako manager w'abayimbi abaagwa ati gudi yali manager w'abayimbi abaagwa Ibura kati be yagenda ono ekintu n'akikwata ate mutima nyamba tukuyambe so Mukasa kanukrosi kati ayingira wano munda batwanirize twanikoze ebintu bya bulungi ffe tumale tuve wano okay tuyingire olwo nno tutuuse omukyalo ono yakulira ekifo tusooke tutuule eno ebisigale tujja byogera tukirabanganako mundabirawa bulijjo mundabira kati ndina mmwe live olwaleero omukulu kalanise mubuuzizaako obulamu bugamba butya obulamu nga bwe twabugala omanyi nali Gold Trafford abantu nembaga nti obulamu nga bwe twabubala bwe butambula ne banyiiga kati bali okwo ku mukutu banjasamira kikasukula babakolye emirimu gyaweddewo naye kati gwe ali mu simbolo ffe tuli mu bulamu nga bwe twabubala ne Kenya tatuukangawo ali mukasukuwaza bbanga Katonda yakola abantu abanaku n'omutima maama sokojje jangu otuwulire eddala wano
Kale nyama. Olugenda mu lukulu. Omanye ekibuga ky'Entebbe kyatondekyo ojja weetooloola. Tusabise nnyo okumala. Kale nyama. Era dde base. Musula mutebase. Era dde bawala bange. Musula mutebase. Mwebale ebirungi mukobere. Kyebale. Mwebale ebyamamu. Mbalaba amanya beganemukwasa. Naye ono Kasuku ye abaana be bankola yangu akola be Kasuku ono konze oyo ndi musangawo. Katonda leero amumpa. Amukutuusizza. Olibale kulabirira abaana nnyo. Kale taata nammwe mwebale emirimu gye muweereza eggwanga. Omukyalo oyo yakulira ekifo kino. Era ayinawo abaana wano nga bw'obalaba. Balinga anamu bameka? Bonna wamu n'abafeebwe awo tuba 86. Naye abasula wano bali 35. Kati wano basomerawo busomezi. Basoma kusinziira abalala mbafuna bwentyo abatalina bazadde. Olinaye ndaba mmeetuuka mu maka nga tewali buyambi neŋŋamba kambeere naye kusinga okubeera ku nsinga abonaabona. So okay, malina kyengenda okubuuza naye kankireke. Kiyinza ovaayo obubi abantu ne banyiigira ne bagamba Kasuku takyalina kisa kisukkaawo. So maama tiimu eno yantumye abaagala okufunayo akantu ke bawa abaana beetaaga obuyambi obwasirizi. Nenzijukira wano najjawo ko emabega oba okyanzijukira so kati waliwo ebintu bakwasaganyiza okuwaayo okuyambako abaana bano okuyita mu nnaku enkulu n'ebirala ebisigadde. Mutujunye kubanga embeera si ya mulembe nga boolaba ennyingiza yakakati ngesikola ntuula wano kulera bano baana nakulya ate ejja emyaka togiramu. Kyalina omulimu gw'empeereza ogw'amaanyi tujja okulabirira wano abaana n'okumanya woolabye obuzibu. Mulimu n'abantu betuyamba mutabani nga abazadde waabali nga tebeesoboleramu ddala era bw'ateeka wano omwana tayinza nakujulira oba okulambula nti kajjukira ojjukiza n'okubayo kukasibu owange nga tokyalabika nzija amu tebaddira ddala. Bamanyi oleeta wano abaana ne babalekawo wadde okuwaayo kiro ya sukaali. Aba tayina baba tebayina. Ate kino mutabani njagala mukiyige baana bange. Abantu bayayana nga omuntu yakafa. Awo ne bakwata mulekwa baliwa bamule naye kasisa okuziika kuggwa buli muntu n'asaasana n'adduka. Ogenda okutuukawo waziika luli ng'abaana abamu basigaddewo ttayo. Wasigadde ssenga omu ate teyeesobola. Kati bwe wamugamba nti omwana mumpe mulabire obanga mukikuddemu. Okay, katubawo ebintu abaana be bali bambi mbulabe nga musanyusa okundaba. How are you? Do you know him? Yes. What's his name? Kasuku. Abaana, how are you? I'm fine. You're good? Yes. You're fine? Yes. Merry Christmas, okay? Yes. Bravo. Okay. Alright. Kari, mujye musiture ebintu. Jajjaliwa, jajjajje. Soko lindeko. Sorry.
Jajja, jangu receiving ebintu bino bambi. Naye mweyise mulungi, okay? You be good children. Nawe lindako nakwate wano kabebi bambi kwata ali amukuru kujja omulala aliwa omutwala yekyo naye tebabibba. aliwo omulala kwata aliwo anti oyinza okuyinza okuba mwebase kukyala ababbi ne bajja. Oyina embwazo wano. Bulijjo oyagala kundabako. Halo. No, disobola. Jangu. Oli wa Lugave. Oli Mugave munnange. Bayo kale. Bayo baby. Nsanyusa okulaba. Naye aboolugave tuli b'amaanyi ate ffe tukola ebikyusa eggwanga. bebazaala eggwanga. Teri aboolugave ne bazaala eggwanga. Naye neyanzira abako ne ttiimu yonna gye mukolera. Ate era mbasabira mweyongera amaanyi. Ozaalire naye abalongo. Olikola kasiku yeka nga tozaala baana. Oyagala nzaale y'abalongo? Bw'oba bansabidde ngenda bafuna. Nzaale y'abalongo mwana ekika kyali. Mukasa owulidde? Kiwulidde bulungi. Kasi kutokolera SB4. Kasi kutakolera SB4. funayo mulalo ne banno bwe munyambye okumpa ebyokulya by'olunaku kubanga amaze Asobola kasitulaako. Say hi. Yabi? Yes. Ababulenzi. I want to do. Abakyala nga bategeera Baati ndowooza owulira bakusabira eno essaala. Eyo essaala gikokafuna ddala kwono. Oja musabire musabire. Ye baati baadi Lusennoga. ow'enfumbe ate n'oyo jjajja mulamba. Bannange mwebale nnyo okutwagala ng'akotamayitani Orphanage School. Essaala eri gimuwe. Yagambye ofune omukazi omulungi ate era naawe akubeera obwezi Kabalongo Mukasa ajaako bw'ajjako teyetaaga tipika. Amaanyi gaalina gamala. Okay. nolaba owaolugave nga ajja n'otosobokako Okiraba. ndugwa wali badde oyani anti olaba olugave Bano bonna bazzukulu bo. bano lugave bano Nsanyusa okubalaba. Bano bonna Lugave. Ogambye gwani? Luyima ani? Luyima. Luyombya. Olindugwa. Muddeyo wali mu situlo obwongo omubugyewo. Waliwo n'ebiri ebirala ebiri mu motoka wali. Ngoye engatto bezinaatuuka banaatandikira awo. kati omulala tannadda mukiibya ddala lwakubiri naye atudde gya 6 Kati bonna bonna bali wano. mbeera nabo wana tebalina bazadde nyamba abafamire Nga bw'oyamba n'abalala. Ekyo kyoliko kituufu.
waliwo abayamba abalala nga tebayamba ba family. Awo beera tolina kyokoze. Yamba ku family nayo nayo oyambireko n'abalala. Mukasa microphone yange ate ogigyeko bujja lwaki Kikwatanga. bwobasobola kakwate Era kyenkoze bwe. beera nakawo Bajja. Musawo enanja bakwanjulira. Kale. Era omusajja bw'otozaala oba toli musajja. naye mukazi mukyala we ategeera ebyessaala gy'osabye alina mukyala we ategeera. Awo nno abankoze bulungi. Abankoze bulungi taata wange okunzako. Mukoze baagala kuzannya baleke naye ate beddugaza bagenda naaba. Kati jjajja tugenda kukusabira bino ndowooza era bikukwana tebikututteko. Nkugambye kati munzije ku mugwa. Era baana bange munzije ku mugwa munene. Kubanga okulya bakuwaddeyo emitwalo 5. Alan. Gano gago bakuziniramu. Aga mazina gago. Baganda bakuziniramu mazina maganda. Banange kugambye ekintu kyemunkoze baana bange. Olasijja kukyalako neyo nkulabe buwe. Ogenda kukyala yeyo gyenkolera. Mbebaze namwe. Kasuku mwanati. Jjajja olina ekigambo naye togenda. Oyagala kujja okyaleko eyo? Ndabe bujje mukolera. Tugenda kufuna olunaku ojje. Tujja kufunayo olunaku ojje. Nzije ku program. Otukyalireko. Aga 5 go. Neyanziza nnyo. Naffe twayongerezaako gano. 45. Ojja tandikiraawo. Abantu okuyekulabise. Yandako n'enkoko. Ku Christmas bafunireyo enkoko enjokye n'eya supu. Oba onooba okikubye nnyo. Tujja zigula. Tusiike. Egyo 5 kati eyo namba. Kakati bwe tugula. Baana mmwe temuyingira ekisenge kya jjajja nga banoonya ssente. Nga bakola ki? Mbalabudde misana. Tebajja zigula. Wange tubalinawo ababbi. Tebabbi. Saagala kubawaayira. Tebasobola kubba. N'abakulu gye bakba abawala. Babe banyamba be bagenda okula ebintu. Nankani okugulayo girayo buto basiike. Ate bakubire n'ekifaananyi tekikuweereze nga tuli mu masala. Kati nga temunazimba Christmas. Owakukola kali jjajja nga atera okugamba siina kyendi ate nunde embwa. Mbadde siyinza kusooka kunoonya zaabina byo mbadde nazo. Ebyo ebyokutimba byagala byakwejala byajala byawe. Oteekamu kitono kinyumisa nga olya mmere yo ng'okkuta ng'ola nnama. Okay. Ojja kufunayo baaluuni abaana obateerewokko. Ate kati wano Kasuku live wooli tugenda wajja kuba ayajja okuweza balo. Alina okutimba emukyalo. Abaana batimbire Christmas olere Christmas. Ojja kuweereza ekifaananyi nga okirabira dda nti ddala tulidde Christmas. Ate nsaba bonna baweereza banno be mukola nabo. Mukama abakwatireko agaziye ensawo zammwe. Essaala bagyetaaga kubanga wetulaga ekyagudde eyo gye tukolera. Abo boosabira bessaala bazeetaaga butu baba batalinamu nkamu. Ajja kiwulira gye tulaga. Abadde talinamu ssente bagenda mu kyalo tadda. Abajja zifuna. N'abadde talina tumusabira afune. Ate bw'obagobaganya olowooza kiba kirungi.
bagobaganya obaleka ne bajja nabo katonda n'abagabirira era mbasabira bonna tulina okwogera sebo kutoka ntokisho ekidako jjajja tweyanza nnyo kati kwe tukutadde kati ffe katuwunzike wa ddakiika 1 2 3 4 5 tumale tukuviira oggalewo geeti abaana tebayingira kuno nga tebannakyama wano kuno tekuli balumba bantu. So Jenkins, yes sir, what's up? Abagobe engatto za American shoes. Sita nnyo kwambala nsinda ezo z'obeerabeeramu. Kivugira nnyo mu Ange nga bw'ogiraba. America. Tovugira nnyo mu UK. UK nga tuzeete zintu. Kati naawe olinga Alani. Obulamu nga bwe wabubala. Nze Alani. Lekera wosabasaba ebintu. Lekera wosabasaba ebintu. Ebintu mwebiri mu mmotoka alindako bennaye tube bakkakkana agasumalize kati ate dolitunda Alani agenda tuleka nga tuli wano Alani omusajja ono adde akyakwagala mulindako genda tumale mangu kino tukiveemu kadera kino tugende wali ebbanga simanyi wonna we tutuulemu ebbanga wali tukwate position naye wano mbadde njagala tumalirize ono abadde akyatuwa ebintu byeyatuleetera okuva mu UK naye agambye tukwasiza mu lujjudde omwamanye nti atuleetedde kuli ka black hole tano nakulaba ng'otidde olowooza ogenda mu geyeena naye katonda n'akuyamba n'oggukira ku nsi eri sayidi yasamira amaka gateredde. We are past that stage. Yes. So talk and talk show kyekiddako mu talk and talk show yavudde ku Dembe kuba Dembe yaggaddewo era nga tugenda kuba tuli ku mukutu Kasuku live tujja kuba twabulira ebisingawo nkyukakyuka zetugenda oteekamu ebinnonogo bye tugenda okwongera mu show ebeere nga nnyuvu okusinga ne bwebadde naye nga 90.4 tekyaliwo tuli ku Kasuku live bagambye nti tufune visa tubombe anti bo kye bataategedde nti visa olwedde mweziri ero abutazikozesa naye nga zibaamu fere twagala bwagazi zikozesa era abadde batulinda mbogenda bawaliwo abagenda mbogenda kudda ku street ani nenda basayimo kawaata nga akolereza nti level ya street wagivaako dda ebirabo byavudde Canada eyo nga baga nti ogenda ku street nengamba Kasuku wange oluseka aluze ku lusogo njafiirako ku street naye nga of course tugenda kubeera enkya tugenda kubeera live wali ku Yaya Extra ekisaasiwe tugenda okuprodcastingira talk and talk show saa zijja kubeera 4 paka 7 ebirungo tugenda byongeramu oli munene atonyimirira mu maaso Mukasa wategedde omwana ono kyeyakoze olunaku lweggulo wakitegedde ewakidde onogenda ate omuwala olowooza twazeemu omulabako n'aperengesa namuwerekedde paka ku luguudo tumira Shira Shira Price omusajja ono yakulabye teyazzeemu tegeera paka kati awoza oyo mukazi wa bangambye atambula n'akagundi ka ice mu mpale ice cubes ateekako olunaku lwekya ssaawa 4 paka 7 tugenda kujja tugira nga of course wetunoonya studio space wetugenda okusetinga up talk and talk show ebeere ngejja mubujjuvu ne mu professional way nga bwe mbadde mugimanyidde. Other than that abasigadde abali eyo buli omu akkirizibwa okuteesa kyayagala but omuzungu agamba regardless we do what regardless we move. So you just have to subscribe. Idi Amini agamba freedom of speech is accepted but freedom after speech not guaranteed. Butereevu. So omusajja bw'akujjira ng'omaze omwogerako tonyiiga Mukasa abantu bagambe kuba ojja kukuleekaana omusajja akujjire tonyiiga gwe towunzika show saawa 4 paka but walabye yekoze eggulo enkya luseke nyamnyamu wali ku Yaya Extra Alani aguleyo emmeeza ya miliyoni 1 Alani agajja kubaayo bantu 4 Alani ate buli wiiki ajja nnyo ekyanje oba 5 joiranda atuula oyo tomugerera ye yajja okwegerera bwaga nti ayagala 2 gwe n'omugamba 5 n'agulamu 5 naye leero bayite mu ddoola nga bw'akola ddoola naye ka mubadde mumaze okulya ndooza mwe muwedde ogambye Jeff ye mugaggawo
kati Jeff ne Alan waliwo enjawulo. Alinga gwe no yakwata kamera. Nepotism awedde emirimu mutambula basatu mu motoka emu. Family emu. Akwata kamera alete eriyo. Bamala Museveni agalinde ku buyizi. Twera ebulusake jabuja. Abana abasodokera musobola okubeera part of our audience ya talk and talk show. Sawa nya paka musanvu abana abasodokera naye nga lusake nyamnya musawa mukaga. Tujja kuba tutandisa okulya n'okunywa. Waliwo ekisigaddeyo? Kyekyo. Okusigaddeyo okutukwasa bintu ki? Tugende nga tugende. Bayo kwacha wewe. Kati tosooka n'okyondabako nga tonagenda ng'oluseke lunsuse kodiya yesu okwana mwena twesange mu luseke nyamnyamu yaya extra ennaku z'omwezi nga 16 yangu oyiga okuba oluseke yangu bakuba oluseke yangu olaba luseke nyamnyamu yaya extra basebo ne banyabo luseke nyamu bali bakubyeko oluseke wali okubyeko oluseke oyagala kuyiga kuba luseke jamoto gatiko ka 16 Desemba wali kuya extra sasi mu luseke nyam jangu olye onyumye okwate positioning emitwale tana wasokerwako emitwale 2 ititiri you drop emiliyoni 3 emeza y'abantu 10 atenga miliyoni 5 meza y'abantu 15 kulya kunywa kugweri nyamu oda tujja kuba tuzitwala nga 15 Desemba tennatuuka ojja kuba ku 0701 120000 0701 120000 byonna nga 16 Desemba tugiyisa luseke nyamu experience wali ku yaya extra kisasi nga bikutuusibwako marathon advertising yaya extra kisasi code based entertainment ne Kasuku